أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم أصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أما تنا مجفق واجتوى الله سبحانه وتعالى ebingera n'emirembe tusaba bidde eri mukama waffe sallallahu alayhi wasallam wamunaba mugoberera mu ttuluba eryo okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Abooluganda, mbalamusa n'ekiramuso esinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kansuubire nti muli bulungi, tusaba Allah lubeerera atuwa obulungi, atuwa obulamu bwa Qur'ani, kuba buli muntu yenna awangaala nga obulamu bwa Qur'ani wallahi aba yeesiimye. Aisha radhiyallahu anha yabuuzibwa ku mbeera ya nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yali yeeyisaamu, naye yaddamu ansa nga yeewuunyisa. Yaddamu n'agamba nti kaana alqur'anu yamshi, yali nabbi sallallahu alaihi wasallama nga Qur'ani etambula, amakulu embeera ze zonna yali Qur'ani. Nabwe kityo buli wewakwatako ku Qur'ani eno n'ogisoma n'obeera ng'ogikolerako, n'obeera nga weeyisa munneeyisa gyekulagidde okubeera nga weeyisaamu, wallahi otuukira ddala obulamu bwo ne bubeera nga bufuuka nga bwa Qur'an. Allah n'abeera nga akwanguyiriza obulamu buno obw'edduniya, ate nga tewali kubuusabuusa nti Allah waba akwanguyiriza obulamu buno obw'edduniya mu kumutya, wallahi ajja kuwanguyiza insha Allah obulamu obwa akhira. Nabwe kityo abooluganda, nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim, bwetya bwe tusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitereeza nga bwe kyakka ku mubaka sallallahu alaihi wasallama, kuba omubaka sallallahu alaihi wasallama yatukubirizanga nnyo okubeera nga tusoma Qur'ani nga tubeera bakugu mu yo. Kivula omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba almahiru bilqur'ani ma kiramin safara, oba abasomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa nga bakugu mu yo bali wamu ne bamalayika ab'ebitiibwa ku lunaku lw'enkomerero be bagenda okubeera nga babaweereza bamalayika ab'ebitiibwa. Naye lwaki basoma Qur'ani nga bagitegeera? Mahirun, nga bategeera ebyo basoma. Onaabitegeera otya? Kwe kusoma gino emisomo gya tajwidi al-Qur'an al-Karim nga tunuulira ebitendo by'ennukuta ebyo ebiina opposite, as-sifatul mutadad, ebitendo by'ennyukuta ebiina opposite. Mu kusookera ddala twalaba ekitendo kya hamsi ne tugamba nti ekitendo ekyo bwe busirifu era nga kirina ennyukuta 10 ezikuŋŋaanira mu kigambo abamanyi kye bateekerawo fahathahu shakhsun sakat. Ne tugamba opposite ya hamsi ye al-jahru, kyekitendo ky'ennyukuta eziwulikika ennyo ze tuyita al-jahru. Era ng'oggyeko ennyukuta 10, ennyukuta ezisigaddewo 18 oba 19 zonna nnyukuta zaki? Nnyukuta za jahru. Naam. Ne tugamba ekitendo ky'ennyukuta, oba ne tugamba nti ennyukuta, ekitendo ekirala ekirina opposite kyekitendo ky'ennyukuta kye bayita ashidda nga gemaanyi. Era ashidda Imam Ibn Jazari rahimahullah yagamba nti shadiduha ajidu qatim bakat, ennyukuta ezirina shidda zennyukuta ajidi qatim bakat. Shidda twagamba gemaanyi, zennyukuta ezo 8 ajide qatim bakat. Kakati ekitendo ekya opposite oba ekyennyuma eky'amaanyi kya shidda ya rakhawa, nakyo twakiraba ku mulundi ogwayita. Ne tugamba nti rakhawa ng'oggyeko ennyukuta za shidda n'ennyukuta za bayiniya, ng'era kyekitendo kye tugenda okulaba olwaleero, ennyukuta ezisigaddewo zaki? Za rakhawa. Kwata ennyukuta 8 eza shidda ajide qatim bakat, okwata n'ennyukuta zino ze tugenda okulaba 5 ez'ekitendo kya bayiniya lin umar, then ennyukuta ezisigaddewo zonna nnyukuta za rakhawa. Era biidhnillah tugenda kulaba ekitendo kino kya bayiniya kiri wakati wa shidda ne rakhawa. Amakulu, ennyukuta zino teziyina maanyi ate teziyina bunafu. Amakulu, ziri wakati w'obunafu n'amaanyi. Omuntu asobola okubeera awo nga tosobola gamba nti wa maanyi nnyo ate tosobola gamba nti munafu, wabula ng'ali awo
oba ntegereka nawe ekyo waliwo ennyukuta eziri mu mbeera eya wakati si z'amaanyi ate si za bunafu biidhnillah. Naam, albayiniya, ekigambo bayiniya mu lulimi oluwarabu attawassutu wal i'tidal, ekintu ekiri wakati oba kwegamba ekintu ekiri mu mbeera ya i'tidal, ekyenkanyenkanye. I'tidal kwe kwankanyankanya nga tekiri eno ate nga tekiri eri, wabula nga kiri awo wakati nga kyenkanankana, tekigudde eno ate tekigudde eno. Waistilahan, ate bamanyi baffe aba Qur'ani ekitiibwa batugamba ekiyitibwa bayiniya hiya aljariyanu aljuz'iyu lissawti, kwe kutambula kw'ekitundu ky'eddoboozi fi makhraji lharufi, mu bufulumiro bw'ennyukuta, bisababi adami kamaali ghalqihi, olw'ensonga ekitundu ky'eddoboozi ekitundu ky'eddoboozi mu bufulumiro bw'ennyukuta ne kitambula olw'ensonga nti ennyukuta eyo obufulumiro bwayo tebuggaddwa bwonna. Kitegerekesa bulungi? Ekiyitibwa bayiniya kwe kutambula kw'ekitundu ky'eddoboozi ng'ekireetedde ekitundu ky'eddoboozi ekyo okubeera nga kyo kitambudde ne kiyitawo bulungi, kwe kubeera nga obufulumiro obwo tebweggadde bwonna, bweggalako ne wasigalawo ka supeesi, oba ategereka weggalako ekitundu ekirala ne kibeera nga tekyeggadde ku bufulumiro bw'ennyukuta ezo. Hurufuha, ennyukuta eziina ekitende ekyo ekya bayiniya, amakulu tezifuna maanyi nnyo ate tezifuna bunafu oba tezirebera nnyo, ze ziriwa ennyukuta ezo 5, ennyukuta ziri 5, majmu'atun, zakuŋŋaanyizibwa fi qawlihim, mu kigambo kyabwe ekyabaani abamanyi, mu kigambo ky'abamanyi ekigamba lin Umar. Kyovula Imam Ibn Yazari rahimahullah yagamba wa bayna rikhwin wa shadidi lin Umar, wakati wa ennyukuta ezina rakhawa ne shadidu waliwo ennyukuta lin Umar eza bayiniya, ennyukuta ya lam, nuuni, aini, miimu ne raa'u, ennyukuta ezo tezifuna nnyo maanyi ate tezifuna nnyo tezifuna nnyo bulebevu. Abantu no bakola ensobi, wallahi Allah atusaasire era Allah atuwa okuyiga n'okusoma. Abantu bakola ensobi ku nnyukuta ezo 5 nga bazaatula, eitha okubeera nga baziwa amaanyi gokka oba okubeera nga baziwa obunafu bwokka. Ezo nno nsobi bwe tuba tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa abooluganda. Naam, Sheikh agamba nti watuwaddihu sura attaliya sifata albayiniya fi hurufi l5, era ekifaananyi kino kitulaga bulungi nnyo butya ennyukuta ezo 5 wezifuna ekitendo ekya bayiniya. Ekyokulabirako ku aini ojja kusiŋŋaana makanun ihsaaru sawti biharufi l-ain, eno we bataddeka kala nga katulaga kale yetulaga nti eddoboozi mu nnyukuta ya aini ligaanibbwa, then ate eno aini gyesembera nebeera nga eteebwa, oba ntegereka oluvannyuma nebeera nga eteebwa. Aini evaawa mu bulago, wakati w'obulago, oba ntegereka. Kati aini weba eyatuka, tujja kulaba ennyukuta ezo zonna insha Allah butya bwe zijja zifuna arrakhawa ne shidda biidhnillah. Naam, tugenda kulaba ennyukuta ezo zonna, ennyukuta ya lam emu ku emu, ennyukuta ezo 5 zifuna zitya rakhawa ne shidda. Tubeere nga tubasoma Qur'ani tukiteekako nnyo ebirowoozo, tubeere nga tetugwa mu nsobi zifaanaganako bwe zityo. Sababul bayiniya fi hurufi lin Umar, ensonga ezireetera okubeera nga ennyukuta ezo zibeera wakati w'obunafu n'amaanyi, ennyukuta ezo eza lin Umar, ensonga ezireetera, tutandise ne laamu. Laamu ki ekireetera laamu okubeera nga yo tugiteeka wakati w'amaanyi n'obunafu? عند النطق بحرف اللام تقرع أدنى حافة اللسان إلى منتهاها لثة الأسنان العليا، فيصبح الطريق أمام الصوت الخارج مسدودا من جهة وسط الفم بما يضطره إلى أن يحرف عن يمين اللسان ويساره، ومن جهة حافتي اللين ليتابع خروجه. Sheikh agamba ennyukuta ya laamu ekireetera laamu okubeera nga efuna
obunafu n'amaanyi olw'ensonga nti inda nutuki mu kiseera we tuba twatulira ennyukuta ya lam we tuba twatula lam n'ogamba al olulimi luno enkomerero yaalwo oba amabbali g'enkomerero y'olulimi gonna gajja ne gakwata eno waggulu ku kibuno oba ku mannya aga waggulu al ku kibuno eno waggulu eno enkomerero y'olulimi yonna n'amabbali gaalo gajja ne gakwata waggulu w'ekibuno al si bwotyo fayusbihu ttariqu amama sawti alkhariji masdudan min jihati wasati alfami eddoboozi ne libeera nga eddoboozi ennyukuta eddoboozi mwe lyandibadde liyitira mu bufulumiro obwo ne lisangibwa nga liziyizibwa oba ntegereka ku sayidi eno wansi w'omumwa oga al olulimi lwerembeka waggulu olulimi terwerembeka waggulu oba oyogera lam al kati we lwerembeka waggulu jjukira eddoboozi liva eno liva eno wansi ne lijja ne lyambuka ne lisiŋŋaana olulimi luno nga lwambuse waggulu we lyambuka waggulu kivula nti ennyukuta ezo zirina ekitendo kye tuyita inhiraafu bwe lisiŋŋaana eddoboozi ng'olulimi luggaddewo wano jjukira eddoboozi lyo liteekeddwa okufuluma ebweru w'akamwa si bwe kiri eddoboozi liteekeddwa okufuluma ebweru w'akamwa kati lisiŋŋaanya olulimi luno nga luziyizzaawo ekkubo lyalyo we lyandifulumidde likola litya ate liteekeddwa okufuluma kye likola inhiraafu nga liweta ekyo kye tuyita hiraafu yani yulaf liweta ne liwetawa emabbali g'olulimi ne liyita eyo kyovulaba nti ennyukuta eyo eya laamu efuna amaanyi okusiŋŋaana nti eddoboozi ligaanibwa lisiŋŋaanye ng'obufulumiro buziyizibbwa lifuna ki amaanyi then oluvannyuma ne lifuna obunafu olw'ensonga lisala ekkubo we lisiŋŋaana ekkubo lyalyo we liteekeddwa okuyita nga waziyizibbwa liyita eno emabbali gaalyo oba ntegereka mu kuyita emabbali gaalyo ne lifuna ekitendo ekyo kye bayita ki arrakhawa mu kusooka lifuna ekitendo kye bayita shidda liziyizibwa then oluvannyuma ne lifuna ekitendo kye bayita ki arrakhawa tuvola tuba tusogera lam tuga al mu kusooka wabaawo okukwatibwa then ate oluvannyuma n'owulira ng'ate okkakkanye owulira nga eddoboozi litawo alhamdu allah oba kiwulika obanga okikoze practice ojja kwesiŋŋaana nga okiwulira nabwe kityo ennyukuta ezo tetuzirebeza ng'abamu bwe tuzisoma alhamdu erina okukwatibwa then oluvannyuma n'ogita oba ntegereka yennyukuta eya lam amma nuuni ate yennyukuta ya nuuni efuna etya ekitendo ky'amaanyi n'obunafu sheekh agamba nti makhurajuha mukawwanu min juz'aini ennyukuta ya nuuni obufulumiro bwayo bwa mirundi ebiri obufulumiro bw'ennyukuta ya nuuni buli mu bitundu bya mirundi ebiri amakulu nuuni efulumira mu bitundu bya mirundi ebiri juz'u lisani efulumira ku kitundu eky'olulimi olulimi gye lusembera wahuwa tarafu lisani nga yensembo y'olulimi olulimi gye lusembera ma'lithati thaniyataini l'ulyaini wamu nga olulimi gye lusembera nga lukwataganye n'ebibuno ebyamannyo abiri aga waggulu ensembo y'olulimi ng'ekwataganye n'amannyo abiri n'ebibuno by'amannyo abiri aga waggulu ewava nuuni obwo obufulumiro bwayo obusooka obw'omuwa obw'omukamwa oba obw'oku lulimi era sheekh agamba nti obufulumiro obwo obusooka wahuwa juz'un shadidun bufulumiro bw'amaanyi bufuna ekitendo ky'amaanyi lwaki likamali inghilaqihi inda nutuqi nuuni olw'ensonga nti wetuba twatula nuuni obufulumiro obwo obw'omukamwa obw'ensembo y'olulimi ng'ekwataganye naye ebibuno by'amannya aga waggulu wabaawo okuziyiza eddoboozi weggala eddoboozi livudde eno lizze ng'oyatula nuuni ne lisiŋŋaana olulimi ng'olusitudde waggulu olutadde ku bibuno bya waggulu kitegeeza nti oggaddewo jjukira eddoboozi we lirina okuyita lifulume mu kamwa awo oggaddewo oggaddewo kati eddoboozi liyitawa
eddoboozi linoonya gye liyitawa wa juz'un khayshumiyya kyekitundu ekyomunyindo kubanga ennuuni eyina ebitundu bibiri ebikola obufulumiro bwayo omumwa oba olulimi wamu ne khayshum enyindo kati eddoboozi weliba lizizibwa mu kamwa linoonya gye liyita mu kunoonya gye liyita ne ligenda mu kifulumiro ky'omunyindo oba ntegereka sheekh agamba nti takhruju minhu alghunna lifulumira mu nnyindo oba mu kitundu ekyo ekiyitibwa khayshum omufulumiro ekinyindwa era ekinyindwa ekyo wahuwa sawtun rikhwun ekinyindwa kyonna ekiyitibwa ekinyindwa liba ddoboozi nga peweevu nga linafu qabilun liljariyani nga lireetera okubeera nga lifuluma bulungi amakulu mu nnyindo ekinyindwa kyonna kivula nti omuntu waba awunda oba awuuna oba akola ekintu kyonna aga asobola okubeerawo olunaku lulamba awuuna tuga okola ki ndi mukuwuuna wano mala budde kugamba okuwuuna kuno eddoboozi eryo eriyita mu nnyindo lyangu okufulumaterikalubiriza muntu nabwekityo ennyukuta ya nuuni efuna etya amaanyi n'obulebevu efuna amaanyi eddoboozi senga liba liziizibwa mu kamwa mu bufulumiro bwayo obw'omu kamwa ate neefuna obunafu senga eddoboozi liba liyita mu nnyindo netuga kyova mu kusooka nuuni woba ojatula jjukira obufulumiro bwayo bwa mirundi ebiri bwa nuuni bukolebwa ebitundu bibiri ku lulimi ne mu kamwa ku lulimi ne mu nnyindo oba ntegereka kati woba oyatula oli amaanyi ago agasooka ku lulimi then ate n'owulira okuwuuna okwo okuyita mu nnyindo nabwe ekyo ennyukuta eyo nebeera nga efuna ebitende ebyo ebibiri albainiya nefuna ebitende ebyo ebibiri ashidda warrakhawa nebeera nga nnyukuta ya bainiya naam ate ennyukuta eya miimu biiznillah gye tujja okubeera nga tutandikirako musomo gwaffe insha allah ogunaddako biiznillah barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.